Tukidde olunaku olwaleero ng'entiisa n'ekikanga babibuutikidde abatuuze abawangala mu bitundu eby'Ennaminya mu zooni y'e Naluwerere ku muliraano mu disitulikiti y'Obuyikwe oluvannyuma lw'omwana ow'emyaka 11 ategeerekese nga Alan era nga tukitegeddeko nti ono abadde agenze ku muliraano okusobola okwesuuba kyokka kiba okubye wala okusanga ng'omwana ono yafiiridde ku muti nga kirowoozebwa okuba nti wandibanga oba oli awo akaguwa kabadde yeekutteko ng'ali mu kwesuuba kagamba okuba nti kandibanga yekamutuuze. Omusasi wa Nabbasa Grace Nantambi ayogezeganyizzaamuku n'abatuuze nga bakulumbiddwa maama w'omwana ne baluka batuviira ku ntono. Nze mugambye gende mulabi agendawo mutoyi baba mugambye agenze kuba omwana okutubulako nozaabuze dakiika nga 2 kati olinamuyita kwagala agenda alete ki amazzi okumuyita tumanye oluusi bw'aba abuze wano aba agenzewa oba ne wali bali makaga mwafiridde bakelementi tumira kelementi si wafaawo kati okumuyita tugenda okulaba nga bande bavuye emisinde kaakati oluvannyuma twogezeganyizzaamuko ne ssentebe w'omuluka gw'e Naluwerere zooni ng'ono ensozi ya Budoolo avumiridde ekikolo eky'abazadde abagenze bwe batyo balagajjalira abaana baabwe ne batuuka n'okubabulako. Agamba nti mu biseera bino ng'abaana bali waka abazadde basaanye okusobola okuba nga tye batyo bakuuma abaana butiribiri kibayamba okusobola okuba nga tye batyo bamalawo emitawaana nga gino egiyinza okuba nga tegibalukawo ng'abaana be bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Tuuze waffe Ssaalongo awangaalibwa mu Naluwerere omwana kiteebereza nti yeetuze naye poliisi etuuseewo n'emukyekinga kumayiza nga nayiti oba omulambe gusindise mu mokyale. Naye obubaka bwange bukubiriza abantu mwenna obalina ebintu byonna nga balaba bisobola oleeta obuzibu waka mubyetangire mangu kuba kiteebereza nti ono omwana baateekawo ekyesuubo kyakozesezza okwetuga.